Wankoko, Wakkapa, Wambwa ne Wandogoyi. Awo olwatuuka nga wabeerawo Namukadde eyabeeranga yekka. Namukadde ono yabeeranga n'enkoko ze. Enkoko yalina nnyingi ddala. Mu nkoko ezo yalinamu enkoko empanga eyali ekaddiye ennyo. Yali ekaddiye ennyo nga n'okukookolima tekyakookolima. Lwali lumu nga muzzukulu wa Namukadde ono amukyalira. Namukadde yasanyukira nnyo muzzukulu we n'amulagira agobese eggwanga enkatte agitte agirye. Bino byonna Namukadde yabyogera bigwa mu matu ga Wankoko. Wankoko kyeyava agamba mu mutima gwe nti, naawe ng'oli mukadde naye nga tebakutta onondaba. Wankoko yeewulunta mpola n'atambula n'asalawo agende mu kibuga ekikulu akole ogw'okuyimba. Wankoko yali akyatambula n'asanga Wakkapa. Wakkapa n'agamba Wankoko nti, owange Wankoko, ate ogubadde? Wankoko yamuddamu nti, munnange mukama wange abadde ampaddeyo bandye. Mbu nkaddiye nnyo sikyasobola kumubuulira ssaawa, kwe kuddukayo. Kati ngenda mu kibuga ekikulu kuyimba, ate ggwe olagawa? Wakkapa yamuddamu nti, munnange nange mukama wange abadde ayagala kunzita, mbu sikyamukwatira mmese, nange kwe kudduka. Wankoko nkwegatteko tugende ffenna? Ko Wankoko nti, tugende. Baali baakatambula ku katono ne basanga Wambwa ng'ali ku misinde miyitirivu. Wankoko yayita Wambwa n'amubuuza ekimuddusa kityo. Wambwa yamuddamu ng'awejjawejja nti, munnange mukama wange angoba ayagala kunzita, mbu sikyamukwatira babbi. Wankoko kyeyava amuddamu nti, munnange naffe by'ebizibu bye tulina era tugenda mu kibuga ekikulu kuyimba. Wambwa yagamba Wankoko nti, nange mbeegatteko. Bonna wamu ne badduka. Baali bakyadduka, Wandogoyi n'abayimiriza. Wandogoyi n'ababuuza ogubadde. Bonna baamuddamu nti, bakama baffe baagala kututta, mbu tetukyatuukiriza mirimu gyaffe, naffe kwe kudduka. Wandogoyi yaddamu nti, nange bannange kye kizibu kye ndiko, ye mulagawa? Tugenda mu kibuga ekikulu kuyimba. Wandogoyi yabasaba abeegatteko ne bakkiriza, bonna ne batambula. Obudde bwe bwaziba baakyama mu nnyumba emu. Bwe baatuuka ku nnyumba ne bawulira oluvuvuŋŋano munda, baatya. Baasalawo okugoba abaali mu nju n'oluyimba. Nga tebannayimba baakola bwe bati. Wandogoyi yayimirira wansi. Wambwa n'amuyimiga ku mugongo gwa Wandogoyi. Wambwa n'ayimirira ku mugongo gwa Wandogoyi. Wakkapa n'ayimirira ku mugongo gwa Wambwa. Ne Wankoko n'ayimirira ku mugongo gwa Wakkapa. Amangu ago ne basuulamu oluyimba. Bayimba bwe bati. Okolyeko! Miaw! Miaw! Bo! 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 Bonna bayimba omulundi gumu nga bawoggana nnyo, anti agali awamu ge galuma ennyama. Abaali mu nju munda baali babbi. Olwawulira oluyimba baatya nnyo ne badduka. Wankoko ne banne baayingira mu nju ne basangamu emmere enfumbe, yonna ne bagirya. Nga bamaze okulya baasula bulindaala, si kulwanga bannannyini badda. Wankoko ye yasooka ku luggi, Wakkapa n'addako, Wambwa n'addirira, Wandogoyi n'asembayo. Lwali teruli busa, bannyirimu ne badda. Mukama waabwe ye yasooka okuyingira. Olwaggulawo oluggi, Wankoko n'amubojja. Bwe yeeyongerayo, Wakkapa n'amukwagula. Bwe yeeyongerayo n'asanga Wambwa, Wambwa n'amuluma. Omusajja ono yabuuka ne yeeyongerayo eyo gye yasanga Wandogoyi. Wandogoyi yamusamba omusambagere gwe bayita tonziriranga, okugwa eri nga mufu. Ababbi abalala tebaayingira, badduka buddusi. Bawansolo abo baasigala mu maka ago era baabeera mu ssanyu. Wankoko yabuuliranga banne essaawa nga Wambwa abakuuma. Wakkapa yattanga emmese ez'abalumbanga, ate Wandogoyi ye yatwalanga banne bwe baayagalanga. Naleka bafuuse bayimbi batutumufu mu kibuga nga nzira waffe. Yiga amakulu g'okukozesa ebigambo bino. Bulindaala. Bulindaala. Ekyokubiri, okubojja. Okubojja. Ekyokusatu, okwewulunta. Okwewulunta. Ekyokuna, oluvuvuŋŋano. Oluvuvuŋŋano.
ekyokutaano okkwagula, ekyomukaaga namukadde, ekyomusanvu nnyinimu. Ddamu ebibuuzo bino. Enkoko egasa ki? Kibuuzo ekyokubiri. Endogoyi egasa ki? Ekibuuzo ekyokusatu. Olugero luno lukuyigiriza ki? Maliriza olugero luno. Agali awamu. Maliriza olugero luno. Bawansolo beegatta ne bagoba. Olugero lwaffe Wankoko, Wakkapa, Wambwa ne Wandogoyi lukome wano. Omusomi wammwe mbadde Joseph Mugerwa. Olugero lwa leero luggiddwa mu katabo akayitibwa Olugero lw'abato olw'ompimpi akawandiikibwa Cissy Kiwanuka Luyigga. Mwebali kumpuliriza, mweraba. Mweyagala otutuukirira tuweereze email eri oluganda@gmail.com. Olina olugero lw'oyagala tusome oba olina gwe lwasomye lutwandibadde tusobola okuteeka ku podcast, lutuweereze ku email yaffe eri oluganda@gmail.com. That is oluganda@gmail.com.